Jasmine, the beautiful original masterpiece of a woman. Oh, Atuse! With the first ever Lydia Jasmine live concert jatumye. First born Atazi wako. Ngarumu magic hotel africana. Ono simu sikako ono wapayo. Chirika vya fresh manangi. Okwinga shinge mtwale bili. Vyapi mtwale tano. Emezi ya milioni satu. Ndabili machi alikagadi mchisawe. Atenga satu machi. Aliku Colping Hotel Hoima. Omtwale kumune vyapi mtwale bili wona. Omwana yimbe bisoge na bimene goosebumps. Wakutoka sendongo hit to hit. Murete biwala. Be first born. Ebiwaza. Sisi wako. Bibegi otabade. Nabi. Mkuwanja. Mveni nauka pesa. Olo nebitegekebwa. Yasinka events. Omukyala ng'ofunye omwami anaakulabirira omulaba tonnafuna na lubuto omwami ng'anaakulabirira ne bw'oba tonnafuna lubuto omulaba otya olaba engula y'omwami y'ebyokulya ewaka bw'agula ekifiiki ekyenkoko atula wali ku dayiningi n'akirya yekka oba mu kisharinga agula kimu oba agula bibiri okitegeera abeerako awo n'akola shopping y'awaka nolaba nti omwami ettooka alireese n'enva azireese zijja tumazaako ennaku bwe ziti oba nedda bw'oba olwadde omwami ono afaayo oba tafaayo awo nga nze ndowooza nti omuntu yandibadde abiraba nga tannafuna ki lubuto bw'ogenda mu ddwaliro nga nti alo omutwe gunnumyemukko wano ndi mu ddwaliro afaayo kale waakiri bw'aba tazze okusindika ssente oba okuceekingako owaayo ngambye omutwe gukuluma naye owulira otya ebyo byonna sayini omuntu wabanga tabikola bw'aleeta ekifo kye ekyenkoko n'atwalinaga mpa amazzi nze enjala yannumye dda mpaka caayi kange yanguya ekyo kikulaga nti omusajja oyo tajja kukola ki kukulabirira omusajja atakugula mmere waka era omulaba olwadde oba agenze ku mulimu n'asiiba olunaku lamba takubidde ku ssimu ebyo byonna bikulaga nti omuntu ono si wakunkola ki si wakundabirira naye abakyala n'ozaala omwana asooka mu ddwaliro tazzeeyo takuwadde sente zikujja mu ddwaliro n'oddako ogwokubiri era n'omuzaalira omusajja yonna nga nakali takagulira dayipa akakulu akasooka n'oyongera n'owookusatu kati n'otandika tukaabirira ku wookumeka kuwookuna abasajja bavudde ku kyokubeera nti tebagenda mu antinento omusajja ne bamubikira olubuto n'abula bubuzi nina mukwano gwange mukyala bwe yatuukanga okuzaala ng'amuleka ku kitanda ng'abula agera omukyala ayonsa ali myezi enaawo ng'akomawo nga ffe twamala okusasula bbiiru y'eddwaliro nga bbiiru twagimala abasajja bavudde ku ki ekibuuzo abasajja bavudde ku ki okuba nti oli atuuka kati mweyembeera yonna taliiwo then single parenthood eno abasajja ekibaleetedde ekyo omusango ngenda kuguzza ku bakazi abakazi tulaze nnyo abasajja nti buli kimu tukisobola nze kasuku ffe twabeeranga n'abasajja nga tukola naye ng'omusajja alina okugula emmere ewaka ng'omusajja alina okusasula fiizi z'abaana be ng'omusajja alina okusasulira ennyumba omuzigo we twagupangisizanga naye kakati omukazi omusajja akuteeka mu muzigo n'akuleka awo tosobola kuba kakati okutulinza okutugala abaana baabano basatu balamba tabanyambako wazaala yasooka yakolawo ki lwaki tewatambulira kwasoose okitegedde naffe abakazi tukoze nnyo obulagajjavu labira kwasoose nti oba agaanye okulabirira ono sigenda mwongera mwana kati nsituke ngende nkole. Forget about the regular parties. Tulina okunywa paka kuwulira bubi. Forget about that common musical vibe. Kuba vibe ezimalayo. Humble Management and Nile Special presents Ginjera, because we are bringing Jamaica and Amsterdam in Uganda. Okategedde? Don't miss a party full of vibes. Ginjera is happening on Saturday, the 9th of March at the Nile Nest in Ginger. Tickets online go for 70k and 100k at the gate. To book your tickets on FlexiPay, dial *291#. Select tickets, type Ginjera and follow the prompts. Ginjera, our era, our way, our party. Brought to you by FlexiPay, Energy Radio, Notifier, Spark TV, NTV, and Nile Special. Not for sale to persons under the age of 18. Please drink responsibly.
Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu ebyenjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'ow'ettulwala abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 39888 oba nooti 783 9888 13. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Onako olwaleero kati Connie kuteekako legend era ndabika ndi legend oba veteran byonna kyowulira. Nine radio veteran, radio legend Connie Nalugwa, Mama Kyanaku. Omubwati Bakyakuyita Mama Kyanaku. Mama Kyanaku nga ne leero nva kukola Kyanaku. Ndabye ebirabo wabweru awo ebya Valentine. Abantu bakuleetedde ettooke, waliwo ebicupa bya soda, mulimu ebisibe ebyo sitegedde oba bibadde biki ebisibe mu kibox. Bintu ebyo nanga nali ku radio nga babindeetera naye nga bimpunza. Kati Budiba- ngamba ettooke nditwale eka ndikole buli omu asaba kuba Valentine wange nze nditwala eka liina buzibu ki. Owaayi balina ebintu byeboogererako awo. Eh. Musajja asima ayinza okukuwa soda ate soda asima nga baamukoze batya. Ate soda omusibe omuwa abaana ne bamunywa waba yataddemu akalavu potion ke ne kagenda mu baana. Gye balekese. Abaana ne bamwagala nnyo. Oli otya? Bulungi Kasuku. Tukwaniriza Kasuku Live. Bannange nzaani. Neesiimye munnange. Kyanaku. Kyanaku. Ebintu ebya Kyanaku omanyi abantu bagenze bakola ebintu ebyo nga like ebbaluwa b'ebityo. Ne bakulekawo ate nga gwe watandika luvannyuma. Era ne bandekawo abamu babigaggawaliramu nnyo by the way ebyo by'amabaluwa. Bigaggawaza. Aba nno. Naye kati nze abantu bandekawo olw'ensonga nti abantu abasinze bagezezzaako kwoza mu kyange. Nze ekyange nze siwandiika bbaluwa by the way era mbabuulira nti Kyanaku mazima si bbaluwa. Nze abantu abange obalabako kinkoze bubi nnyo kati gwenkoze olwaleero osanze agenze. Mukyala alina omwana baavudde mu kyalo bayitayo Kikunyu ku Masaka Road. Naye omukyalo oyo basondedde musondere ssente okujja eno baava mu ddwaliro ly'Egombe. Gombe ne bamugoba omwana alina kansa ate n'ekibumba. Nakyo kifo. Obulamu butono. Naye taata w'omwana oyo muvuzi wa booda kyokka mbw alabika avugira mu sayidi za Nsanje omwo. Olwamuzaalamu omwana bwe pa olwamu olubuto bwe pa n'ayitamu. teyaddamu kulabirira wadde ku mwana. Kati omwana wa 15 years ebirwadde bimusumbuwa abadde azimbye nnyo badde sobola mutuuza wano ng'embeera mbi. Naye olw'okuba maama we abadde akaba nga tebalina buyambi bwonna ne transport eyabaleese wano baamuba wasondedde. Kati mbasondedde emitwalo 53 mubawuliriza ku mpewo. Yes. Kati wenzi bawadde mbagamba mudduke mugende e Mulago. Kati bagenze Mulago. Kati bagenze e Mulago. Naye omwana anaawona. Kizibu kubanga kansa ate n'ekibumba byonna bizibu. Byonna bizibu naye nti olw'okuba ne ssente zennyini waliwo omuntu bw'oyamba nga olw'okuba nti tebayinaamu. Mukazi wattu okumanya abadde bubi abadde ayambadde ekiteeteeyi nga kiwanvu naye nga ne muno mwennyini kyakutuka atunze kitunge n'empiso bw'ati sebe ku mulembe guno omuntu okutuula n'otunga embeera tebannungi. Ku biteeteeyi eby'emitwalo 2-3 ebyali ng'akitungiridde embeera. Kyenjagala ku show oyo oba kye nasinga ojjagalako nti gwe toliiko nti nenkulagirira ewagundi abantu basonda ssente nenzimuwa n'ozimuwa full stop n'agenda nze enkolagana yange naye neggwawo okuggyako nga njagadde olusi nyinza okukolayo ka follow up story
nina ka follow up story ke nakola naye ako kali ku channel yange tugenda kumaliriza akayumba waliwo omwana gwe tuzimbira akayumba ekiboga eyo mwana yajja wano nga mulema yewalula ninjagala ngendeyo ne bamusondera akagaali nakikati ninjagala ntuukeyo ko nga ebintu amaze obbitwala ndabe ngenda okutuuka mu kyalo mwana bamuyita Nabbanja nga Nabbanja akagaali ke namuwa tasobola kafulumya mu nnyumba nga ennyumba bw'ogitunuulira nga kizibu nnyo nga tasobola kafulumya tasobola katuulamu nali muwadde kana akatebe ke batuulako oba oyagadde ogenda emanju n'otuula ku katebe ako nga tasobola bikozesa kati ekyo kyampaliriza ne tugamba naye tusobola okuzimbayo akayumba akatonotono kayumba ne tukazimba ka bisenge 3 manyi ndoza ku lw'omukaaga kajja kuba kawedde nga nkabakwasa nga nze nva mu ddiiro kati olwajja mu nnyumba olugendo lwa Nabbanja olulaba bwatyo Nabbanja bw'atambula enkuba bw'eba yatonnye abeera atambulira wabisi kati olwo najja mu nnyumba Nabbanja jangu ontwale mu nju ndabeyo jangu otwale mu nju waliwo wanzigirawo kagaali kano Nabbanja nno kati antwala mu nnyumba sooka onzigirewo kagaali kale tugende ebyokukaaba twabiganye nenkuwa n'akatambaala tosobola wano tosobolawo kati wanani akwambusaawo bwe mbasizze ono yennyini ono jjajja ate gw'oyita maama Nabbanja tokaaba ngenda kusaba omuntu jangu sebo nkwatireko tuyingize Nabbanja naye bw'ayitawo wano kati jjajja yalina okusika ono omukadde yalina okusika yalina okusika jjajja jangu ondage bw'omuyingiza olusingira bwenti okola otya jangu omukwateko bakwateko oyo mwana yakuyamba tasoma ngaho kwakula aha mutu rusi waba kuyo umwahagisajje obwo musitula bwotyo bagenda kuba tukwengola oli musina musika ye musisi sentamu mpola sentamu awo Nabbanja n'ayingira eyo nno yengeri Nabbanja gye bamuyingiza naawe oyingira kulaba kati gwawo olinnyawo awo nno Nabbanja n'ayingira naye nange simanyi oba n'ayingirawo nerwanako awo nno nange nyingira simanyi nga n'ayingirawo nsindika busindisi munsindika maze nange nno nyingidde eno nno yennyumba ya Nabbanja wano Nabbanja wasula wano bwe buliri bwa Nabbanja omulabi waffe omulungi awo nno Nabbanja wasula jjajja ye n'asulawa tusula babiri hano kubanga tyawo mwembi atyawo we wange gwe yamala kufa mwena ne mudda wano omwami bwe yafa mwenna musula wano ne Nabbanja jangu olaba ebidomola byabwe gye bibeera mukivaamu bambi webale nnyo kuyamba abantu nze nno nange njagala nnyo oyamba abo abantu abali random banaye njemba bw'obaerangawo wano onkubira nga bukyali ne tulaba banaye mba nabo njagala kuyambayo ku bantu oluusi mbeeramukko ne ssente zange ate munnange buli lw'oyamba mukama akuwa omukisa naye wano bajjanga bakaaba nekyo tekitegeeza nti kati ate abandaba omaye kati bagenda kujja n'ebizibu abantu abantu b'ennyamba ab'ebizibu randomule oba oli eyo otambula bibi oli n'omugwako bwe batyo ate kati sikyagala nnyo okuyamba bya kamera naye weebala omutima omulungi abavubuka b'ennaku zino temwagalira ddala kuyamba era gwe obanga ovuddeyo okuyamba anti abantu n'ebizibu ate gwe mukama ajja kuwa omukisa nze omukisa ngufunidde mu bintu byakuyamba obifunyeemu nfunyemu emikwano egy'amakulu nze kasuku ebyange obimanyi nti nze ndabirira abaana bange 3 naye nfunyemu nze sidaagangako fiizi gwe wali ompuliddeko ng'abakyala babeerawo nga bakaba wowe taata mwana ndesewo wali ondabyeko nze nsasula ku first day
fees mutabani wange omukulu ali ku university yagenze ku university laba nno nabeerawo tuludde okukwatagana katabaniko kali mu kyako mutwana wange yagenze oba mu P7 oba P6 nze asembayo yagenze mu kyomusanvu ogenda nolo ogenda weewala zi vidi labona ati nsigazayo vidi 2 ewa senior 3 ewa P7 byonna bijjako ggwa mukama w'amaanyi okitegeera mukama w'amaanyi sifudde kumpi ekyo naye ndowooza kyekiri kyoganye nti buli lw'oyamba ofuna wabaawo ekikola kye fiizi ni bwe ziba zinnemye oba oliawo omuntu nakubira akasimu back to school ogikoze otya nenga abikyankutte bakadde ne kajja oba 5 ne gajja mukama yabikola pozi oli mukatoliki ndi mukatoliki leero lunaku lwa vvu nga tonagenda mu vvu evvu natandise dda nno n'okusiiba nze gwolaba era leero olunaku lwakusatu tulya nnyama gyekisooka ogimaze si friday batugamba friday ku lunaku olwavvu ekisiibo lwekitandika tetulya nnyama na buli lwakutaano lwonna mu kisiibo ndidde ennyama leero kati kisimu nagikwata nyama nekawo womigo oyina oddwenenya n'oluddamu n'olusiiba era tefe abakatuliki abalongooseemu tulusiibira ddala olunaku lulamba tolabye waliwo mbadde ngenda okulya akantu nenga kyekikuganisizza kapike ne bakampa ekiri gwe n'okwegayira ekituufu kiri nti ombuuzizza wali bekugamba nti ndi mukulya nongamba osiibako ddi luno tulusiiba bannaye sisobola kikyo olina lusanvu ate ennaku zino enjala eine omanyi kati ennaku zino sikyalya kyawamu omusawo yaŋŋamba olyako olabye okajjuza kukira n'odduka ssimu olina okuyisaayisaamu naye kati ate nga tusala omubiri era n'okusiiba kulina okubaamu like once in a while oyo akubuulire ku Monday nava eka ssaawa emu kitundu nga nywedde kyayi ssaawa emu tukoze awo ziyingira 8 siina kyennaalidde nagenda owuliriza kantolooza owaddala kati anti kakati ekyo osobola okigenda ng'okikola mpola mpola kati kwolwo walya 8 kati oluddako waliriza otuuke ku 9 awo era oba osiibye ogenda ng'ogenda oyongerako naye nze nsiibira ddala olunaku lulamba nsiibira ddala olunaku lulamba omuntu omulala asiiba olunaku lulamba ye Ruthi Ruthi Kalibala twakolanga naye ng'akuba ennakwana oyo kabikabi temubuuza Ruthi oyina bizibu ki ebikusiibya omwana oyo bannange kyokka ayina ssente omusajja amulina abaana abali oba buli kimu ati kibafaaki mbuuza Ruthi bizibu ki by'otaŋŋamba ye mukazi omulungi by'oyina kyesitategeera ennakwana takombera ddala ku ki si yali awo nti munene nnyo ayitiridde naye alina kaakola kenjagala emmotoka ali ebyokweyala mu bipaakingi agenda nabyo yabbirya nsiibula wana gwe Ruthi lekera okusiba ebyokulya ogenda kulya ebintu byonna byonna ekiro omulondi nga nsiibulukuse anyway kati olunaku olwaliro mbadde njagala kwogerako naawe ku nsonga z'abakyala naddala kuba kati gwe abakyala obalaba nnyo wano nga bazze okubuulira ebizibu byabwe era bensinga okufuna kiki ekisinza okuvibwako abakyala single parenthood abakyala okubeera nga tebalina bebeerabiririra abaana actually sijagamba nga tebalina basajja naye nga bebeerabiririra abaana nga abasajja basuddewo obuvunaanyizibwa kati nga bwe twalaba ensonga ya Mawulana ne mukyala we kati ensonga ya Mawulana ne mukyala we saagala gibeerako nnyo kubanga abantu bagiteekamu feeling naye abantu bagiteekamu feeling bavuma n'okuvuma ng'ogyetaddeko nnyo naye kati nze ngenda kuwa endowooza nze ng'eyange nga sisinzidde nnyo ku nsonga ya Mawulana ne mukyala we ekisooka omukyala ng'ofunye omwami anaakulabirira omulaba tonnafuna na lubuto omwami ng'anaakulabirira ne bw'oba tonnafuna lubuto omulaba otya olaba engula y'omwami y'ebyokulya ewaka bw'agula ekifiiki ekyenkoko atula wali ku dayiningi n'akirya yekka oba mukisharinga agula kimu oba agula 2 okitegeera abeerako awo n'akola shopping y'awaka nolaba nti omwami ettooka alireese n'enva azireese zijja tumazaako ennaku bwe ziti oba nedda bw'oba olwadde omwami ono afaayo oba tafaayo awo nga nze ndowooza nti omuntu yandibadde abiraba nga tannafuna ki lubuto
bw'ogenda mu ddwaliro nga nti alo omutwe gunnumyemuko wano ndi mu ddwaliro afaayo kale waakiri bw'aba tazze okusindika ssente oba okuceekingako owaayo ngambye omutwe gukuluma naye owulira otya ebyo byonna sayini omuntu wabanga tabikola bw'aleeta ekifo kye ekyenkoko n'atwalinaga mpa amazzi nze enjala yanumye dda mpaka kyayi kange yanguya ekyo kikulaga nti omusajja oyo tajja kukola ki kukulabirira omusajja atakugula mmere waka era omulaba olwadde oba agenze ku mulimu n'asiiba olunaku lamba takubidde ku ssimu ebyo byonna bikulaga nti omuntu ono si waakunkola ki si waakundabirira naye abakyala n'ozaala omwana asooka mu ddwaliro tazzeeyo takuwadde sente zikujja mu ddwaliro n'oddako ogwokubiri era n'omuzaalira omusajja yonna nga nakali takagulira dayipa akakulu akasooka n'oyongera n'owookusatu kati n'otandika otukaabirira ku wookumeka kuwookuna abasajja bavudde ku kyokubeera nti tebagenda mu antinento omusajja ne bamubikira olubuto n'abula bubuzi nina mukwano gwange mukyala bwe yatuukanga okuzaala ng'amuleka ku kitanda ng'abula agera omukyala ayonsala emyezi enaawo ng'akomawo nga ffe twamala okusasula bbiiru y'eddwaliro nga bbiiru twagimala abasajja bavudde ku ki ekibuuzo abasajja bavudde ku ki okuba nti oli atuuka kati mweyembeera yonna taliiwo neni single parenthood eno abasajja ekibaleetedde ekyo omusango ngenda kuguzza ku bakazi abakazi tulaze nnyo abasajja nti buli kimu tukisobola nze kasuku ffe twabeeranga n'abasajja nga tukola naye ng'omusajja alina okugula emmere ewaka ng'omusajja alina okusasula fiizi z'abaana be ng'omusajja alina okusasulira ennyumba omuzigo we twagupangisizanga naye kakati omukazi omusajja akuteeka mu muzigo n'akulekaawo tosobola kuba kakati okutulinza okutugala ti abaana baabano basatu balamba tabanyambako wazaala yasooka yakolawo ki lwaki tewatambulira kwasoose okitegedde naffe abakazi tukoze nnyo obulagajjavu labira kwasoose nti oba agaanye okulabirira ono sigenda mwongera mwana kati nsituke ngende enkole naye abakyala n'okukola kwennyini tetukwagala n'okuyiiya kwennyini tetukwagala omukazi olina okufuba okulaba nti olina ekintu ekikuwa waakiri omutwalo ogwo olunaku beera we wakaawo bapangisa banno baguze ennyaanya gwegenda mu katale kasubi oba ennansani eri mu katale ku yesu amala zisuubule mu bungi mama nakyo onotwala ku nnyaanya nzibaguzaawo 10,000 ndaye bwe siisule na mutwalo ge mwana nze ffe tuli bapambanyi gwebyo bikola sisobola kusula njala nze ebintu byenkola kasuku toyinza binsuubiramu nze abantu benninaanyi mbaguza n'amanda nze gwolaba nze abantu benninaanyi mbaguza emberenge nyina obuuma obuzikuba awo mu eri awo waliwo omwana omuto akaaba nga tayagala mberenge entulise gwekitabani kyo kibebi bwotulisa wali emberenge kiba tekizaagala kati neŋŋamba sijja kutuula wano ewaka nga nze waka nawo njiyiza onewemba sikoze wano ku Simba sisobola siiba njala njiiya obulimu obutonotono obumbeezaawo nga bwomanyi nti kiki abakazi bafumba ku ki nti ku sigiri buli muntu wano wendi ajja kwetaaga amanda senga nfuna abantu 10 nga bagulaga 5 buli lunaku mba sikola emitwalo gy'etaano okitegedde oba osobola okwawula omutwalo naye ffenna twagala amaduuka ffenna twagala botiiki ffenna tuli mu zaakeedi tetugenda kukolera eyo waliwo ebyokukyalo ate no botiiki tezikola bazituulamu ate ne batukubira mperezaayo ebiri gyala nze bwe ntuula ewaka nga nafuna akasonda kange wenzija amanda nga baguza sifuna mitwalo gyange 5 ate nga topangisa ate sipangisizza nze byenno mbikola abantu basooka ne baseka naye bagenda okulaba nga maze neekubyeko amanda nzijeyo n'emmotoka nvuze ŋŋenze nga kati gwaseka otambuza bigere tudda ku nsonga nti abakyala balina okweteekamu okuyiiya okubeera abayiiya naye musango situjja kugusalira abakyala bokka nammwe abasajja kati omusajja ali ku status ng'ey'amawulaana omaze okuzaala mukyala abaana 3 otugamba ti omukyala baŋŋamba yali mulalu n'ebbaluwa zizino nga mututte ebutabika kale yali mulalu kitegeeza wazaala mulalu abaana b'omulalu tebaalye kyawandiikibwa nti bw'ozaala mulalu ng'omusuulira abaana nga n'okusoma tebasoma nga tebagenda kuki ku ssomero okitegeera nti bw'oba ozadde mu mulalu kale kituufu okizudde nti wazaala mu mulalu oggyeko abaana bo naye abaana omukazi yabagaanira abakazi balina emize egigaanira kale oba abalemedde naye ng'omukazi tolina busobozi bulabirira baana waaki obagaanira bawa ekyokulya
bawe mmere omugamba omwana oyo njagala agende ku ssomero agaanira omwana ogenda ku ssomero omulope mwero si njagala mpa omwana wange nze nsomese eki omwana naye kati kwaliko akawala ke nalabanga kakulu katuuse n'okusoma nti n'abaana tebasoma kale atulageyo lipooti 2 ng'abadde aweerera omwana ezi nga taata agambe nti mulaba lisiiti eno nasasulirako ne weri basomero lya UPE agitulage atulageko ne ku report oba amanyi weefaanana basajja akasuku mubeera mwekaze eno naye nga temusasula fees nga n'ekyokulya temukiwa baana naye ng'ate oluvannyuma ojja kwagala abaana bakuyite taata n'ekyo ekintu kivako ki ekyaki kyesitategeera because for me nina abantu bemanyi ng'oli alina ssente naye nga tayagala kuweerera naye n'omugamba omwana wo kale mutwale mu kasomero akabi tuwogere nti omwana ali ku kasomero kabi naye asoma abasajja balina omuze ayinza okukyawa omukyala n'ebikyayisa abakyala nabyo bingi oyinza okunkyawa olw'obwavu ng'ofunyeyo omukyala alina ssente tubadde tetulina bulungi n'ofunayo ku mukyala alina ki ssente ekyo kikyayi bande bayiti bakazi be bakyawa abasajja olw'obwavu musajja n'afuna musajja nga yafunye omukazi alina ssente nze nakirabako nga omukazi akusinza ssente gwe bw'okuba essimu aboggola na buboggozi kiki obadde onjagaza ki kakati n'ofuna omukyala omugagga n'akulesaawo mukyala wo naye ng'omukyala ono alina naki n'abaana ekyo kimu ne wabaawo abakyala abalala nga yagaana okukola totally akumenya musajja naga nti omukazi amenya yagaana tayiya namuwa akaduuka n'akalya n'akasensebula ali awo mukyafu muzibu awunya addugala abakyala asiiba ewaka nga takola ewaka ne wakulema okuyonja n'otuuka mu kisenge bw'aba yazadde nga wawunya amabeere manyi amabeere gawunya ng'ekyennyanja ebbeere ly'omukyala liwunya ng'ekyennyanja nga fish kakati ng'ali eyo awunya amabeere mu buliri buwunya amabeere kubanga nga teyafunye namaanyi gooza mukyafu musajja naga nti kanviire omukazi omuki ekyo nakyo kitulesaawo ekyobutakola kitulesaawo okufumba obubi basajja mwagala nnyo okulya emmere ewooma kati ontunuulirako abasajja baagala nnyo okulya emmere ewooma kati oyinza okuba ng'ofumba naye ng'ofumba bufumbi kikazi kiyinza okufumba ennyama naye nga tewooma n'omuwa enkoko naye nga tewooma naye nze omusajja ayinza okundekera ssente nga za binyeebwa nze nentetenkanya ekinyeebwa kyange nokireeta nga kiriko ne cream nga nkiyiyirizaamu ebigenda naye kati olina nze teyateekedde za binyeebwa naleeta olunyeebwa luli plain bwe luti oti lulimu kantu konna olwo abikola mbu alumye omusajja agenda asanga omuwala tannazaalako ng'aboobeza ettooke ne weeba hafu ya nnyama ng'aga nti wano wennyina okuba abasajja baagala nnyo okulya obulungi abakyala singa ekintu ekyo mukitegeera abasajja baagala nnyo okulya obulungi ne bw'aba nga tazireseewo kati mu ssente zaffe ziri zeggambye nti funayo kyokola awaka bwe yiiyo ogambe nti kati kamukolera akanyama kano nga kake yekka adde ng'abaana kale balidde ebinyeebwa bw'analaba ng'abaana balidde ebinyeebwa nga ye alidde olunyama enkyajjaga nti kwatoddemu ogula akanyama ke waguze ffenna tukalyeko basajja baagala nnyo okulya obulungi kubanga ebiseera ebisinga ogenda okulaba nga omusajja adduse ewali ow'abaana n'agenda ew'omukazi ali singo atalina baana buyonjo kulya ate omumwa wakati omukazi twalaba naye ayogera nnyo baaba ayogera avuma afuutuka ebigambo era ku musajja waddako mukazi gwe kendeeza omumwa kubanga n'omumwa omusajja aba yakateeka olwaga gwe saatanaaki lwaki obeera awo mulabe nno kati kaweebake kyokka tolina na stress ng'abaana bo tebasoma kyokka gwe weebase wulira nno bwafuluuta kofulutire mu ssuuka zange enjeru ekyo waliwo muyimbi eyakiŋŋamba twakola interview bwe twamala nangasayagadde byogera yakomangawo okuva ku kuyimba omukazi n'amutandika era ova mubwe n'amugamba naye n'oluusi ntambulanga naawe n'olaba tuva kuyimba n'alyoka n'agamba ekiro kyonna n'oteebaka kati sente ozireese ogenda ozirya n'ebikazi byo kati laba nziza ogenda okumpaako wabula musajja gwe wantama singa omanyi wantama ye lwaki onneesibako mu nnyumba y'omusajja kati omusajja n'atandika okulya lwaki onneesibako kitegeeza omukazi mukola ki ebyo byova mu bakazi bo omusajja abakazi batandikiriza mpola ate nze abakazi bansobera omusajja bw'amubeerako obwomu ng'atandika okuyomba
ng'omusajja atandika ogati naye banje nfuneyo omukazi ampe emirembe nga bakugattako ow'okumeka olyoka oyomba nga bakugattako ow'okumeka otandika wuuna ndekedde abaana bannange mujje mu nnyambe ng'akyadda nga takyakomawo naye n'omumwa nakyo kikulu nnyo. Kati mu bino ebintu byonna famire y'omukazi baganda be baani bakomawa ku maka g'omukazi kuba tobirabye emirundi mingi ogenda okwogera n'omusajja bw'akuzza ku sayidi nagga nti problemu gye nafuna omukazi yafuna mikwano gye abamuwa amagezi ayina basisita be abamuwa amagezi. Abakazi balina nnyo ekintu ekyo naye omusajja bw'abanga akututte ng'akuwasizza gye abantu ba famire yo mulaavu yammwe kyekimu n'abafamire y'omwami nabo babirina babikolanga bafamire y'omwami nga bakujooza obulungi bakuletera n'engoye awo n'otandika ozzooza nga bakujooza obulungi bakuletera n'engoye awo n'otandika okulingiriza eno n'eri naye bwe balaba nti gwe Connie wajja baganda bo mu famire yo naye ng'ekintu ekisinga okuleeta baganda baffe mu famire zaffe bwavu kunoonya kaakulya kagendeke wa Connie sanga anampeeza ekyemisana naye osanga famire nga buli muntu ali bulungi tebajja kati ffe tubeerawo kati nze kaneegerezeeko ndwawo okugenda okukyala ewa muganda wange yenna ndwawo naye nga ate ku ssimu tukola ki twogera kubanga buli omu oba olina ekyokulya buli omu obeera oli bize naye baganda bo nga tebakola ne bajja ne beetuumaawo omwami n'abagulira ekyemisana n'obwavu bukireeta nnyo omwami n'abagulira ekyemisana ne batuula mu ntebe ze ne bazimalako emitto gyonna ne giseeteera aye ne balyoka bagaba amateeka omusajja n'akomawo agenda olaba sisita bw'agamba mutabani we gwe ndetera kyayi wano olugambo lulinga olugambo bwe bakulinyirira bwolaba oyo namusanze bwe bakukolako olugambo naye ng'omuntu onowangaaza n'obufumbo bwe baganda bo bajje mulaavu yammwe baganda bo babiviiremu ddala badde wabbali era singa bambeyo omukazi w'amawulana baleeta n'enjogerakokko naye wandimugambye baganda bo bave mulaavuyo ate ekyokubiri omumwa ekyokusatu ayiga obuyonjo sigambye nti we yali waali wakyafu naye bw'anaayongeramu obwange naye waali wakyafu nze nange kyesitaategeera Connie abaana bo bakkiriza otya okujja mu kamera mu ngoye eziyuliseyulise newankubadde muzimba sitore newankubadde kuswaza mwami abaana muyiga okubayonja nze Kasuku njagala abaana abayonja nze ne bwentuka ku ssomero ndawo omwana wange nga mukyafu kinyiiza nyennumba metroni lwaki ono yekka ye mukyafu amutereeze naye bametroni b'ennaku zino bakulabamu era olabamu nze nagaana nze ndabamu baŋŋamba genda olabe kirasi tikyala bemetro bonna olina okusola neŋŋaana kati mutabani ne mugamba nze oŋŋambanga bugambi oleseko olugezigezi nenkuyolera metroni mwana wange nga tonalaba mwanawo nalaba metroni ng'aganye okuyamba omwana wange ku vidiyo ng'aganye okumuyamba ku vidiyo omwana tayozezza ngoye ziri awo ziddugala baamulyako ekyemisana nga ntunulamu endaga nti kati andi kati tumusindise olw'essanda ayoze engoye banne balina eri bali mu kulya nnyama nga bali mu kulya nnyama n'omuceere gomanyi nnyama n'omuceere kusoma ekyo kitegeeza kyannuma n'owulira ng'omutima guweddemu kyannuma nnyo era bwe nafuna akaseera nengula aka KFC nenkamutwalya nenga naye yunga wotalya nnyama kati metro n'olyoka omulabamu metro nemulabamu era okuva olwo ne bitereera bw'omulabamu bitereera ebintu ebyo sibikkiririzaamu kuba ze bwe nasomera primary nze wange teyalina gwe yalabako era nga bw'ajja bw'agenda naye buli kimu nga tukikola kati kuguna omulembe ebintu byakulabamu tokyalina kintu kyokola nga tolabyemu naye gwe abasomesa nabo bafuna nnyo omanyi nti kati alina byannyo bibafuna bali bubi kati kankubuulire vidiyo ogenda ne bakugamba kati nze Ruth oba abaana bange n'aba Ruth bali mu ssomero lyerimu Ruth asobola okukugamba njogeddeko nondabyo bonna nga bw'obalabamu kati ate naawe ogenda olaba oli ate omala olaba ono abantu nga munaana bonna omwana wabeere nga tamanyi math oba biki bali baga nti math teacher nti kati bwamuwaayo ka extra waka era olina omulabamu yonna olina okusola bwe kiri kati awo sente zino zonna abantu ze basasula fiizi ziba ate za fiizi omusomesa zimukwatako ziri oba basasudde essomero kati zino zize ng'omuntu
kati sister abakyala bagenda kukola batya kuba cases zo zeeyongera buli lunaku ate kati balina omuze gwe batandise kati bali mu mawulire bali ku poliisi n'abakyala balekerawo okwereekaanya mu mawulire buli kaseera ddakiika mwana asuulidde abaana bannange esimu bwe bakasooka okulekera abaana bagenda kukola batya abakyala bakole kufuna mirimu era nze banaye omusajja yenna si buli kasuku nno bakyantokota obadde obanyi nti bakyantokota laba nnono nze wamma omusajja yenna ntokota noŋŋaana okukola obadde obanyi nti bakyantokota nze balamanyi nga biva dabawo nonno nti kiki omuyaya ajja n'akutandika nti sitole kimwana omu babiri nze abasajja ngo babagobe buuza ndawusi n'ogaana bagamba naye muneesonyiwe kati kinyina okukola kwekaddira ne bagamba naye muneesonyiwe nava ku bintu ebyo abasajja abakyantokola ate nno n'ebyana ebito nga bimu ebintokota ebito bite ebyana ebito lekeraawo naye nga mpozi ekikulu kyembadde nkugamba abantu basituke abakyala bakole number 1 kukola teri musajja akuyisaamu maaso ng'olina sente ng'olina sente nga nja kugamba nti nompaayo emitwalo 10 weebuzeebuze olabe ng'ekintu kye nabadde njagala eky'10 nkireese ozireeta oluddako ozireeta abakyala bwe tunaakola ne tubeera bayonjo ffeffe nnyini ne tubeera bayonjo mu maka gaffe abakyala si bayonjo abakyala tetuli bayonjo mu maka gaffe ate abakyala buli kintu bakirekedde abakozi gwe yerawalire omukozi ajja kwerako wano naye nga mu kitanda kyo tatuuse gwekimanyi nti abakazi bakyagamba n'abaana okwala ebitanda byabwe nga mu kitanda wansi talabyeeyo obuyonjo ekyokusatu tufumbe bulungi naye ffe tutuma abakozi banaye abasajja baagala okulya emmere ewooma ekintu ekyo nkiddamu gwako abasajja baagala okulya emmere ewooma ate bw'abanga musajja muguzi wa byakulya muwe bingi tumuwa bufi bubiri bwewadde baana muwe ebifi bye bina bibeere mu sowaani ng'obifumbye bulungi alye akkute bino byebawoza olubuto olugezze nnyo bwogera bwoti ng'oba omufumbidde akakoko ng'omuga nti bebi akakoko kano ko kako nga ggwe asooka abeere wali ng'alina ebifi bye by'enkoko bina kale olabe bw'anaga nti ngenda mu kibanda kulaba mupiira byebyo bitwala abasajja eyo gy'asinziira ne yeeyongerayo kuba baabeera mu kibanda atumya capati 6 n'ekigere n'alya nakkuta n'ekigere kati byalaba eri mu kibanda bimukolere wano ewaka atuule kintu akikwasaganye kati ate tulina bano ba sisita wange akola mu banka taata wange alina sente nze mama wange sebo nja kugamba maama wange mukyala gwe sisita wange akola mu banka nabo kati bwe buzibu bulala ffe tulina sente ewaffe ffe tetufumba ojja kubulwako wasa baffe tetufumba emmere ya hoteri gwe kasuku manyi nti ogiridde ey'omuzi restaurant totuukako n'olya nga oli ogikooye ng'oyagala kulya mmere nze omwana wange yaŋŋamba nagenda ku visitation nagulanga oba KFC oba bwe bityo naŋŋamba mami leero bw'oba ojja njagala emmere gwe wennyini gy'ofumbye oba mami ofumbye ekyo bwe gy'ofumbye kikutegeeza nti omuntu akoowa biri byonna yonna eyo gy'olidde nayagala emmere omuntu gy'akoze eki gyewali ng'eyokya obyega olutooke lwo nga lwokya oluleetera omusajja alulye byebyo naye kati abakyala nabo bagamba abasajja ne betubakolera ebintu bingi bwebiti era tebasiima kati gezaako olongooseeko ebisoboka kati bw'otuuka ng'era omusajja bw'onoogezaako n'olongoosa obuyonjo n'olongoosa enfumba naawe wennyini ng'okola n'olaba ng'asigadde era obwenzi bw'abasajja tebusobola kuggwa nga lwaki tebuggwa tebusobola nti kakati oli n'abeerawo naga nti nze wange omusajja namumala obwenzi ate tokiwulirangako kizibu abasajja bo balina okwenda era abakyala mulina okitegeera nti balina okwenda naye omusajja mu bwenzi obwo bwonna alina okusigala ng'amanyi nti ewaka waliyo omuntu era nabeerawo naga naye bannaye Connie bw'anansanga mu bwenzi obungi ennyenyenyero lyabeera naga Connie bw'anansanga abasajja benda bwe batyo n'abeerako awo ng'agamba mukyala wange tankwata nagamba ndekandeka saagala Connie ansange nga yeeraliikirira naye olaba nga omusajja takyakutya laga oba nsanga nsange nga yakukoowadda n'ayiwawo omubiri oba nsanga nsange najjayo lo okitegeera
ebintu nga bitabuse nnyo ate mu ggwanga lino bitabuse nnyo kati abakyala nabalaba bagamba bakadaama balina enjogera yaabwe ndowooza era ogituukiriza bagamba mukyala wa mawula nti funa visa ogende akatabo agende akole abakyala bakola ne bwoba tofunye katabo abantu ennaku zino baagala nnyo genda enze Canada ne wano waliwo ssente wano wakyaliwo ssente oyiiya ekitonotono ky'osobola kati bw'olaba nga bigaanye awo olyoka oyiiya ekyo genda naye kati nze nga nyina abaana bange abo 3 bozi oyinza obba wa maamawo bw'aba gyali n'okola ssente ate nno nazo bazibba kiganda kyekikulu ekirenze osanga kyazitutte oba maama yenyini nga yazirina mwana wange wangamba ngula ettaka naye sente twaziryamu abaana balwala okitegeera nebaleka bakuteera ku ssimu mukolole mangu ebifuba naye nga nawano oyiyaawo tugambe nti ffenna abaliwo tufe enjala lwakuba nti ndowooza ennaku zino society yaffe twagala nnyo ekinene twagala sente nyingi kuba kati nze nalaba omukyala nga bamugambye bamuwe miliyoni 10 naye nga naye miliyoni 10 omwaka yebbaawe azikola ezo 10 zanaawo omukyala ate naye asigale ng'alabirira awalala kubanga otunuuliramu ku nfuna ya bbaawo nti mawula naye ayitiridde nnyo okuba omugagga sigaye nti mwavu naye yayitiridde nnyo naye ekintu kya kooti kino abakazi bakitandikidde ddala naye gwe lwaki olinda bakutwale mu kooti ng'osobola okutegeeragana nange naye kati kyenjagala okubuuza koni kuba gwe ffe bwe tubeera ku rediyo wenabeerera wali ku rediyo nga waliwo ebintu emu byolaba omukyala actually kati mu ebyo ebiseera naye kati toddeyo ku rediyo benafuna mpa sente kino ekintu tulina okukikola paka lasiti kukifiiramu naye nga kyo kibadde kinyuma bambi ekibadde kinyuma kibadde kitambula naye noonya sente nfuna omuntu ampa sente nze nali ŋŋanyeko okukola banga kasuka obadde mupambanyi kubanga oli kuwe kati gwe wandaba akulaba nga topamba n'eggwanga kyabola oluusi nvuma abanaku ne banga akasuku tayagala abanaku oyogerako naye nga kiyitirira naye kyembadde ngamba nti kati omukazi yajjaawo juzi naŋŋamba nti kasuku bba wange nambanga zebweru zotukwata bakazi babebweru bano bansumbuwa babeera basumbuwa kati saazi zino 9 agenda okukubira akute ku 11 olwo ayingidde emmotoka ye avuga ava wano akolera mukono abala nti kaŋŋende nga nnyumya ne kasuku paka mukono akwonoonera essaawa abaana bebweru bamanyiira batama nze era ŋŋaana kati omugagga bbaawe mugagga kati omukazi be yalaba bino ebyabamawulaana mukwano gwange kyokka ye alina akalimu ke yeekolera omusajja yamuzaalamu kati bagenda ku KCCA boogere bwe boogera omukazi ayagala omusajja amuwe miliyoni buli mwezi omusajja agamba agenda muwaameka 5 ne bavaawo nga tebakkaanyiza balina abaana bameka omu bebi yakamuzaala kati ankubira ngamba kasuku nkuwa amawulire konze mpa abiŋŋamba ne mugamba mazima gali nti nze kamera ngenda gikutunuzaamu kuba amawulire ngagala naye omwana gwe emitwa already olina wookola emitwalo 5 nagamba kasuku omusajja mugagga ne mugamba yes kituufu omusajja mugagga naye gana 5 ng'agakuwa waki toteekawo enkolagana gye mwasobola okubaamu ng'ofuna olubuto so that gana 5 wadde gajja naye osobola omukubira nakuwayo endala omukazi naŋŋamba agenda mu fida yeyongereyo naye nga mpozi nze bwe mbanza aga 5 nsooka nengakwata anti kati ate abakazi awo we bafunire obuzibu nti osobola osanga ng'ono omukazi yalaba nga ku risiiti za Mawulana and Rain ziraga miliyoni 2 akavulu kati ye nti ate ayinza obutabijjukira bali babiri ate babeerako ne manager atoloza yaba abimanyi kati yaba abala nti buli gigi tamanyi nti waliyo n'ez'obwerere tamanyi nti waliwo omuyimbi wajja n'ayimbira obwerere naye mukazi wa Mawulana kyalina okukola kusituka genda kukola naye ne sente ya bbaawe yamusaba nnyingi oluusi oyinza okutunulira omuntu ng'ayinza okuba nga tazirina
naye gwe abakazi neyireega jazimpa azirina naye nga musajja tazikola ki sente yasaba nnyingi naye bw'anaasituka n'abeera bize ng'aliko kyakola naye bwe kinaaba kitono kitya naye kati ku mulembe guno abantu baagala sente nnyingi tasobola kugamba mu buli lunaku oba nterekayo omutwalo oba nterekayo ebiri nazo ziwera nazo zimala ne ziwera ate abantu ennaku zino balina ekintu kye bakola kyesitategeera Connie abantu sebo babeerawo ng'abala sente nnyingi omukazi ng'agamba sijja kukola taata omwana atusasulira ennyumba n'akakadde n'omugamba naye nanga musajja baanatandikola nti nkola ajja lekerawo okubaako sente zamukyala munnange kola buli lwonookola ojja kunyirira gwomanyi nti nno bw'otuula ewaka tosobola kunyirira bulungi genda okole onyirire olabe emisono ogirabira ku mirimu eyo nakano bakambala kitegedde nti kano nako gyekali nakano bakambala kati tunuulira emyaka gyange senga mbadde nga ntuula waka senga siri mu boarding gomesi oba ebitengi waliwo ebitengi byebirebera babyambala ku sande nabigaana n'omugamba mukwano ng'otukeezezza alimba tenno ate abakazi bawaka baleke n'abeerawo nga tataddeemu kaleege bbeere ne ligira liti bw'atula n'ekona ku maviivi oluusi nga temulina kamunda yalowooza ndeka alowooza abigula bbina kumba omusajja amutuya bwa babeera mu bitana n'akola bwa nagaana sente ebizibu nenanoonya ebizibu bino simaye bwe ndikola mwana ono abakazi okubeerako ewaka bannaye mujjukire obuleega n'obuleega babwambale omusajja naye nalaba olubeere ne lukola oleete kacyayi nga oli wamu maama beere lyeriramusa abagenyi anyway kiri two-way traffic Mama Kyanaku nga bakunnyonnyodde ensonga ate nzize kuba gwe kati osobola tuwa objective oli mukyala kyekisooka abakyala obalabye era kesi ezensinga okufuna wano mu Kyanaku z'abakyala mwami bwe yandekera omwana kakati nfaanana bwanti mwayomba temwayomba musajja yagenda bugenzi ogenda okumuwulira ng'olusu olumuvaamu omukazi ngawunya bubi nga toyawula oba mbuzi nkazi oba nsajja ng'omuntu awunya olusu bwe olutayawula kati n'omanya nti onaateeko kati ng'abaana bakuleetedde be baamusuulira bonna baddugala abaana bennyini bawunya bubi eminyira gikulukuta nga teri musajja agenda kutuula naawe nkwawo oziwunya mabeere gakuwunya buli wamu owunya kaba alina kutambula neyeyongera kati nze ensonga mangi manyi era abamu abekisawo kyange wekiryawo ekyengoye mbeerawo n'engoye nemugamba kati nno naawe bwoddayo werongoose n'engoye empya ziizino oyambaleko buki n'omuwaayo nomugamba naabako ate olwo ne benkomyawo nemugamba gwe sigenda kukolako sikola ku bakyafu ddayo naabe naddayo naanaaba olulala nadda ngaanyirira nzola okuba nze ennyamba ab'ebizibu bajje nga bawunya nga bakuwunyirira naye nga kesi ezisinga obukyafu namba emu ebisinza okutabula awaka bukyafu namba emu n'obutakola bebo abakazi be basuulira abaana nafaafaagana nabo kizibu nnyo okusanga omukazi ng'alina akalimu ke nti nkola akalimu kange naye omusajja ansuulidde abaana nti okolawa nti ndimusomesa obalabako nti oba ndimusawo kuba nawo sente tebafuna nnyingi nti oba ndimusawo nti oba nkola mu bayindi oba wuwa bansuulidde kizibu basuulira batakola muntu ddaawo tubadde awo ne bba wange yaŋŋaana okukola ndi awo ndinga kimuli kyakummeeza kati yandekedde abaana mukyalo okyabonaabona atakoze siraba kiddako nezidde okunywa anyway mbadde ne Connie Nalugwa akola ku radio Simba Monday to Friday saawa 4 paka saawa 7 okuva 6 paka 7 Kyanaku webeerera awo Kyanaku ebeerawo saawa 5 paka 6 5 paka 6 yes awo tuyamba abantu era ne stories zange oyinza ozisangayo ku channel yange channel yeriki Connie Nalugwa Kyanaku producer ojja tujjirayo wali video gwe bazimbira omuntu teereyo nga betwogerako abantu bamulabe nabbanja nyinza n'obbawo ebifaananyi wano video ogenda zituwaako ojja kuba otuyambye awo kirungi nnyo buli muntu gyali eyo
oyambe ku bantu boyambi kati Connie agambye mu kuyamba okwafunamu bulungi oba oli awo Katonda nakkanyogerayo kyakkanyogeddeyo siyinza kusula njala so buli muntu aliyo bw'oba osobodde baagala okumufuna ebisingako era gyagenda ku Connie Nalugwa Kyanaku oba ne bw'ojja wano ku Simba abantu mbalabira bwereere saawa mmeka okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya Monday to Friday saawa 3 obeera otuuse mba ntuuse paka ssaawa 9 kati gw'onookolako Kyanaku omulaba ku olwo kati gwe nnaakola enkya namulabye edda omugamba akeere keera enkya ojje wano kyokka ate nnyinza okuba nga nkugambye nti keera enkya ojje wano nenfuna keesi enzibu ennyo olaba omuntu ali bubi ng'olaba gyewagambye okudda enkya eyaleero gy'ofunye ensinga n'omugamba omanyi mbadde nkusaba twongereyo odde olunaku oluddako naye oyo nteekamu transport ate olwo nomugamba transport wowuuno naye kati mbadde nkusaba odde ku lwokutaano tusooke tuyamba ono naawe omulaba yes kive mu ddiiro weebale nnyo n'otuwa chance okwogera kukola interview naawe nyatwogeremuko ku radio jane obadde wano emyaka singa 2 mu mukaaga kigenda kwera 2 mu mukaaga ku mulimu gumu bwe kiri yeno ye radio yokka gy'okoleddeko nali mu senior 6 vaaka nenfunako akalimu ku CBS nenfuna okwogera kumpewo nendoza nakolayo ng'omwezi gumu nakolanga lwa Sunday nali ndi mu vaaka ya senior 6 nembivaako ne bampumuza ndoza nali nkola majaani nali nkola majaani so wano we nasookera 98 nga radio etandika naye ng'ate nange ndi Makerere ku first year kati obola abantu aba tebategeera lwaki mbaddewo ebbanga lino lyonna naye nange nali nsoma era ng'osoma mawulire nga nali sisoma mawulire nali nesomera MDD course y'abagezi ngezi ddala njagala tufuneyo olunaku twogeremukko ku radio jane kuba kati abantu bangi bali ku radio naye abantu tebategedde kuba naye Connie ate abantu bangi bali ku radio naye temufuddeyo okusoma mawulire webale kusoma abantu tebagenze kusoma zinatuuka wano nengamba kanzireyo nsome nensoma kati essaawa yonna ekijja vumbe gwe wooli nze wendi kyonna ekijja nze wendi wano mbagiiwo kati Connie yandaba nga ntandika nzija n'endawusi oli kato nga ndi katinibenti oli kasiiwu naye Connie temwandagambwa nenze siinambwa nze mbwa abantu bagindowoleza bulowoleza nenze siinambwa naye bayigayo nze ndi muntu afa ku byange obadde okimanyi kubeera twajjangawo nombuuzaako oli otya baayi ne mbasangako eri mu Gagameero nombuuzayo kasuku oli otya baayi nemukomaawo nga tewaliwo mbeera mbi abantu bonna ndowooza abayise wano musajja waffe yabomba musajja waffe ani kakalaamu kati nate kakalaamu oyo ate ye namulaba ali mu siniya 2 nagenda kusomero gye yali asomera mu siniya 2 gye namusanga naŋŋamba ekirooto kye nti njagala kukola ku radio nemubuulira amakubo gonna galina okuyitamu okutuuka era n'atuuka wali oli awo nga gguse nga amazeewo nennaku simulabanga nengagwekaana gwesigwe kwe nasanga eri ku ssomero baliyita Storm naŋŋamba yenze ngamba wamala n'otuuka kati yabomba yafune sente ali Canada asoma bwannansi akole asome Kakalamu much respect musajja wange sente zijja kujjewana mukozi n'abantu boolabako eyo oba omuzira gwamuyisa gutya si ye munene Kakalamu Katonda akodowalira omubiri naye yagumba Kakalamu ate no Kakalamu sebo yagamba muyalya mmere nganda naye gwe okimanyi nti saizi ya Kakalamu omukwata bwoti n'omukuba omuntu ng'omuggo ayina lwe bayombako neisima nagamba kasuku mpulira ndi mulwadde ebirwadde byange byonna bikomyewo nemugamba isigwe gundi birwadde ki ebikomyewo naye sebo ebirwadde bizibu kati ne Kakalamu ayinza okuba ne pressure isima naye Kakalamu alayika okuba alina pressure pressure ekwata banene Kakalamu kwayangamba omutima guzanya gwambuka gukirira ngamba isima mwana oyo musonyiwe baali bamukwala nemukole naye yakaaba eziga mu lumbe lw'omusajja wali nawano n'amala wiiki namba ng'akaaba ne bamuwa n'ennaku abere off
ng'akungubaga omwana oyo bintu si byangu mwana alina amaziga anyway embeera yo bwetyo obulamu bwa CPO naye nga tukwaniriza Kasuku live katusuubire bwe tunajjanga nze mbaawo Kasuku ne tuwayawayaamu ate n'abantu kati ku channel yo tugenda kuba tuba bannange mubalagirire bagendeyo producer ojja tuteerayo awo linki eyo bajje nfune ssente ndabirira abaana oyagala labirira abaana zirabirira abaana bajje nfune ssente ndabirira abaana nze zange zigenda mu baana munempeerera ababo kitumanyi taata abwe yafa kati kikyotomanya nkimanyi nego oyingiza university nyingiza university muwala mulenzi kino ekiwala kyekiri muki ekiwala kiri mu senior 3 ekinene nga nze ekirungi nekati ekikuze nnyo kigeze 15 years kati kino ekito ekirenze ekisembayo kyekiri mu 7 bakyala banaye mukole muwerera abaana kive mu ddiiro kuba tolina gye wali okubya enduulu baali bandabye na mwami kyata omulaleera agambye bakwana bankwana naye nali mbabalaze mubeere bulungi mweraba